I declare open the 69th regular session of the General Assembly. Minisita wa Uganda w'ensonga z'amawanga amalala era nga ye Pulezidenti w'olukiiko olukulu olw'ekibiina ky'amawanga amagatte Sam Kamba Kuteesa yatandise emirimu gy'ekibiina ky'amawanga amagatte mu butongole. Muno nno mwe yanjidde enteekateeka ye gy'ayagala okutambulizaako obukulembeze bwe eno nga agituumye bw'osukka omwaka 2015 era eno yegenda okudda mu biruubirirwa ebyolwasa ng'egenda kwetoolera ku ky'okulwanyisa obwavu, endwadde, enjala, ebbula ly'emirimu, obutasoma n'ebintu ebirala ebinyigiriza ensi eno. As Martin Luther King Jr. once said, everything that is done in the world is done by nga Martin Luther King Jr. bwe yagamba nti buli kintu kyonna ekikolwa mu nsi kikolwa lwa kusuubirwa. N'olwekyo tusitule okusuubira kwaffe tusobole okwekulaakulanya. With a sense of resolve and resilience over the next 12 months. Engeri no Kuteesa gy'agenda okukolamu emirimu gino gyonna naddala mu kisanja kye eky'omwaka ogumu temanyiddwa. Wabula agamba nti amaanyi gamuli mu lukiiko lw'akulembera lwe balina okukkaanya nalwo batwale ensi mu maaso. The main objective of the debates and event is provide an opportunity for member states. Ebigendererwa byaffe kwe kulaba nga amawanga gonna agalina obwammemba gakuŋŋaanya ebirowoozo okulaba nga babagawo enteekateeka eno ey'okusukka 2015. With a view to making contributions to the process of formulating the post-2015 development agenda. Olukuŋŋaana olulala lugenda kubeerawo mu Maaci wa 2015 era nga lugenda kukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuwa abakyala omukisa okwekulaakulanya n'okumalawo okubanyigiriza. Lwonna olukuŋŋaana olwokusatu lugenda kubeerawo mu Meeyi owa 2015 luno nga lwe lugenda okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okumalawo okwerumaaluma wamu n'okutondawo obwa Sseruganda mu mawanga gonna agali mu mukago ogw'ekibiina eky'amawanga amagatte. The first plenary meeting of the General Assembly at its 69th session is now concluded. Successful.